Bangambe wano mu Dubai. Gwayina ebizigo ebiwanvuya omuntu. Kituufu oyina ebizigo ebiwanvuya omuntu gye biri. Ye nina kazigo kafinika oil kafika bakatono nnyo bwe kati. Okakwata bakwasiise nako. Okakwata n'okasiga mu nnyingo buli wali ennyingo. N'osiimuula. Kumakya n'ekawungeezi nkuwa emyezi 2. Ogenda okulaba ng'olinga ali ku jeeke. Devo nkugambye osobola n'okuleka ku kati mu bufunzi ebyo ebizigo mwandi bitumye jeeke. Okay, ku celebrity track olunaku olwaleero nga tuwumbawumba olugendo lwaffe we Dubai wagite Dubai bagita atya Dubai tuli mu Deira wano ku Mpamba African Restaurant muganda wange nga tuwozeko olugendo lwe Dubai byonna twabikoze naye ate mpulira nfunye ekirowoozo ekyongezaayo visa. Wano wentudde omwana ono ndowooza anfaananyiza atanaaba oba nze mufaananyaza atanaaba omwana anyirira atukula lwakuba nze ndi wa bbulumu bulu kalamu. Nina ka glowing oil akaabambi. Tutandikire walala ogamba otya Nashigulo. Oli bulungi. Soko buze kubambeja n'abalangira bali e Kampala eyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulimu kya musibe mukya mwenna. Balo kumpagira mwe balo kunjagala mwe bale n'okulaba. Basinze kuwagira ku ki mu bintu byonna wammanga. Ekizigo okunyirira ensusu then n'ekintu ekyo ekyokuwanvuwa. Soke tuwagire ku kyokunyirira olususu. Bizigo kati nganze nga njala kutuuka ku kala yeeno neesiga kizigo ki? Nina ebizigo bikwera mu package. Nenkuwa ekizigo nenkuwa kanako oil bwe kati nenkuwa sabuni gw'onaaba ng'onaaba sabuni newa ekizigo noba ng'olina ne kanako oil. Package yaffe ebeera bweti. Ebeera bweti kino ekizigo kati bwokera ku makya n'onaaba sabuni wo. N'omudamu ng'ogenda okwebaka. N'ekizigo ekizigo kyonna n'osiga ne nono oil ku bugalo. Tukyali ku osigako kano anti ogenda kwongerako 10 please badde tezijjidde bulungi. Kakati nashizoolizita kano kakola katya? Kati wamala kwesiga ekizigo kyaffe bulungi. Osooka kunaaba sabbuuni. Onaaba sabbuuni. N'omunaaba bulungi tomukkiriza kukalira ku lususu. Nashigulo. Soap. Kuba beeramu amaanyi mangi sabuni waffe. Kati olumunaaba ne weeyira amazzi tomukkiriza kukalirako immediately. Ng'okwata ekizigo nga weekaza bulungi n'ettawulo lyo. Osooka onnyonnyola abantu okwesiga n'ettawulo eno okwekaza n'ettawulo. Weekaza otya? Manyi twamanyira bino bwe tukwata ettawulo nga weekuuta. Naaba bulungi kwata ttawulo yo weesiimula olabe ng'amazzi gakwedde ku mubiri. Okoonako obukonyi wetwai. Mugundi emaleera nga bono gamba nti tokozeseza maanyi ate tokikoze empola nolaba nga amazzi gakuwedde ku lususu kwata ekizigo kino wesige bulungi tandikira ku feesi osumulula ekizigo tokikwata mu bukwasi nga kiriko ejiiko kiringa ice cream. Kizigo kyaffe nkitekako ejiiko. Gwa wasalawo ebizigo tebeera mu jiiko. Gwa wasalawo ebibyo oteeka mu jiiko. Nze nasalawo ekyange kibeere kyanjawulo. Divorce ekyange kibeere kyanjawulo. Mbenga omuntu afula alinaga ebizigo ate byambutudde. Ebizigo manyi bimanyi okubutula naye nga bivudde ku ki? Engalo ze enkyafu azaatobye. Azaatuuyanye because yalowoozezza ayinza okuba banne omwana akaabye nasooka n'amuwa amata ate namala nadda mu bizigo. Ate nga ziddugala. Kati ze neewala obukyafu obwo ogatta ebizigo bino naddala bino ebisigala bino ebisigala birina okusigala nga biyonjo nga tebibikkeko. Buli wamala ekizigo kyaffe kisaanukula kisene ey'akajiiko. Kiwunya kitya? Kiwunya bulungi ddala. Era nnotekamu akawoowa kakanasikiriza omuntu yenna okukyesiga nga takikoowa. Kuba kino ekizigo kibeera nga ekito ekya deyire. Ekizigo kino kikola nnyo nga kingi. Ng'obanga akinaaba ometa bw'emessi. Ekizigo bw'ekisiga nga kingi mu ngalo n'olaba ng'okyesize kingi. N'okikwata n'okyemetta. N'osiga bulungi mu bulago, twaliramu amatu, kwata wano bw'oti weesiige. Ekizigo kino kisiige w'otuuka. Omubiri omulala gugenda kwebalansinga. Tokwata bizigo byesiiga amabeere. Tokwata bizigo byesiige olubuto. Nedda. Oba byesiige ku mabeere? Nedda nti kyembadde gamba. Tokwata bizigo byesiige mabeere oba olubuto byokoye ku balansinga. Nedda gwe siga w'otuuka. Siri nti weesize ekizigo nga kingi bulungi. Bw'okisiiga wano kisaasaanira eggwanga lyonna. Ekizigo kitambula mubiri.
ana ekizigo kitambula mu awo mubiri tuyongera okugumizaawo bw'osiiga wano wonna obwaguga wonna watukula devo kankulaga ekizigo bakyesiiga batya tandikira mu Facebook dda mu bulago bwoti tandika wesiga omukono gwo tandika wesiga ogwokubiri kwata bwoti eno mugongo bwoti eno olaba nti sitwalidde mu kifuba I know wesize bwesizi bwoti kubanga lyomaze kuwesiga ngako mu kifuba gwo tosobola kusiga bbeere naye ate face eno akabina kano n'ebbeere lino byenkana bifana kalemu nti wootuuka woosiiga ng'ovaayo eyo waggulu tandikira ku magulu gano tandikira muno otwaliremu wano kuba watera okulemera abakyala okwesigawo ebizibu onabyesiimulako nja byesiimulako watera okulemera abakyala okwesiiga tandikira wano weesiige paka wansi dda kuggulu okola weesiige paka wansi maliriza kwatirawo ka oil kaffe kano akannako limuuva ke kannakoozi kekajjako nakoozi kakwate katonyeze bwoti alani divoshi katonyeze kesige straight bwoti tofunya engalo zo engalo zitekewo straight oteekeko obuteesi bwoti okuuta abo weweta bwewesi bwesigako obusizi nga tokozesa maanyi ebizigo tebyetaaga maanyi wala wana n'engalo eziringa gonjakonye ngobwokyezzaako omanya oyo asiga bwati ngobwesa omulaba omanya byalina tebikola tamanyi kubyesiiga n'abimuguza si mukugu mukyakola era akuuta bukusi bwati awo tuveewo olina siiga straight bwoti omulamu omukulu ogusinza okukunoonyesa Nashigulo bangambye wano mu Dubai gwayina ebizigo ebiwanvuya omuntu kituufu olina ebizigo ebiwanvuya omuntu gyebiri ye nina akazigo kaffe nika oilo kaffe kaba katono nnyo bwe kati okakwata lwakwasiise nako okakwata n'okasiga mu nnyingo buli wali ennyingo n'osiimuula kumakya n'ekawungeezi nkuwa emyezi 2 ogenda okulaba ng'olinga ali ku jeeke devo nkugambye osobola n'okuleka kati mu bufunzi ebyo ebizigo mwandibitumye jeeke nti byolaba bikusitula busituzi bwe biti buli wosiga ng'owanvuwa lindako tugenyere bulungi ekizigo kino nga tuvudde ebyokusaayi ebyaddala owanvuya omuntu nina ka cream kafaako akazigo kafaako ne ka oil kaako obisiga mu nnyingo noota n'owanvu era mwena mwena bali eyo nga temumanyi nti waliyo chance y'okuwanvu banaye nsobola okuwanvuya lindako osobola okukola ki okuwanvuya haiti ntegeeza haiti wakawanvuya abantu bameka wano mu Dubai nakukola ku bantu 2 baali bampi ne bawanvuwa bakira nti funa bangi nnyo awansi ne bampeereza message naye tebasobola ssente Dubai we are enjoying Dubai by the way nze kino sisobola kikkiriza naye nga kyamazima kiri nti tuli mu Dubai we are enjoying wano mu Dubai olina bakirayanti 2 basobola okuwera obujulizi nti Nashigulo tawanvuyirira asula ntebe balina nga bwe nkugambye nti nkola n'obudde ne bumbula obwa boyfriend ne bumbulira ddala mbabbize mu bintu bwe bityo toyina boyfriend ate sinoonya are you virgin ndi virgin okuva wenava Uganda nenzija how long is that najja mu January tugenda mu October tuli mu October by the October myezi 19 down the road wano mu Dubai sirina budde tewali ali akuteko sirowooza nabyo obudde bwa wano abantu wano bakola nnyo Nashigulo jebali naye nga akazigo akawanvuya omuntu nkalina kagula sente meka kadira mu 1000 ze 1 million eya Uganda okuwanvuwa ogula akazigo akagenda okuwanvuya Dubai agenda tuwoomera nnyo kakati bw'okeesiga muli otandika okulya nga jeeke kusitula mu bbanga ly'oba olaba bulabi ng'otasokuwanvuwa nga laba oba ng'oyeruka nti mbadde ku kkalayo neneka okwesiga ebizigo
soko ndagireko ngeri nsiga ku luboti kugulunda ngeri singa kuno okwange devo okwata eno oyiro no musiga eno ngosimulo zeno neno munyingo otyo osimula bwoti no simane bwoti no okulala ngo wowete enyingo bozuwe weta osimula oto yawula emyezi ebiri gigenda okuggwako kusaliza ne wana akantu n'opimaawo omuwa buwanvu bwagamba nti njakuwa muwanvu kyekana bwe kiti esekerwako ey'emyezi ebiri gyensookerako era bw'akomawo nga nkugambye obadde okoma wano okomyewo okomawa era nkubuuza tweyongereko kuba buli oweesiga ng'owanvuwa buli oweesiga ng'owanvuwa kati dozi esookerwako gye nkuwa nkuwa dozi esookerwako nsobola okukeesiga nempita mu kisenge kino anti dozi esookerwako nkugamba weegenda bwe majagala express sirina express nina doozi eyo esookerwako negamba nti obadde okoma wano emyezi ebiri egigenda okuggwerako bwe tukwata omwezi ogwokusatu ngenda kuyita emyezi ebiri ne wiiki emu ngenda kuyita oddemu opime wewali ng'okomye wano ebyaddala nashigula wanvuya abantu nina eddagala erigezza nga wali mutono nina eddagala erisala olubuto eddagala ly'okuwanvuya abantu bajalyetaaga amaaso erikola emimwa nerya pink lips ndirina nina erikusala weighti ng'obadde oli munene nnyo wena noddawo n'okoga nodda buto byonna tubyogedde mu nsi mw'oba okolera nga Uganda tulina gye bayita QMAC okubanga ekukkiriza kuva mu NBS okkiriza nti otunda ebizigo kuno ku kizigo kyo kuno kyemanyi nti UAE yakulayisinsinga okubanga otunda ebizigo bino maaka eriwa endaga nti wano mba nsobola okuba nga nkozesa ekizigo kyo ebizigo bino biraba saali bitadde katale nga tebiri ku mutindo ate nga bigambye sikola nzikka kuba ebintu itasobola kukola weka n'omalako nina abantu abandi emabega nina abantu betugatta ebintu bye tukola nga byanjawulo nti nze najjamu nashigulo omulala najjamu ekirala nsobola okubeezaawo nga bizinesi sobola okutambula kyekiraga bwe mba nkisanze ku katale nti yono original nashigulo nti oba akirizibwa okubeera ku katale kyekisinza okunda kati olaba wano olaba ennyukuta zenge gye twaziwandiikamu eno ink ayina kala 3 ayina black etangaalamu ayina omukwafu nene ey'owakati kuba omuntu asobola okukola sitiika naye twakiramba tosobola kukola kantu kano n'okayisaamu ekirala ekyo ekiraga nti nguza kituufu buli myaka ebiri nkyusa ebizigo bino kyekimu kubiraga nti biri ku alaali osegedde basomere enamba y'essimu abeetaaza ebizigo wano mu UAE ne mu nsi ez'enjawulo omuntu yenna wena gy'oli oba oli UAE oli Dubai oli Sharjah oli Alain oli Ajumaani nawe ali Saudi Arabia ali Oman ali Qatar oli UK oli USA oli Thailand oli Turkey oli Uganda oli Kenya fena tukuba tukozesa enamba emu yeyange wonna wooli nkuteka ku namba emu nenga nkolaga engeri gyogenda okufunamu ebizigo enamba yange eri plus 971 582 762 585 yenamba yange yesimu gyenkozesa gwe wena wooli gyonfunirako yonna gy'osinziira okuwangaalira oba oliwa nze batansi ogikubako nga tutali kyovalaba mbeerako n'emesagi nga nnyingi nga saa ziddamu mulundi gumu bonna bo bagala bizigo babeera bagala bizigo nze alina oziddamu bana yene wema nduddewo okuddamu baagala nnyo ebizigo ebyokuwanvuwa byonna babyagala alani kuba waliwo abakazi nga bagamba nakowa olubuto olunene waliwo bagamba alani nakowa ebbeere ettono bana enkuwa ebbeere nerigejja n'ositula ebbeere walagamba nti alani ngana kuwa eddagala erigezza ngana kuwa eddagala erigezza alani gwenga okyali mutono nze zenna omukazi wosukaana oba okaddiye ku myaka gye nnina singa sirina olina emyaka emeka 26 wangi 26 you are 95 Nash aya nedda Nash enembozi gye tubadde very serious leka nko ku juice soko ojjukira emyaka soko ne juice ojjukira emyaka kankwatire leta straw era njogedde nnyo nga sinywa mukoze bubi soko nyweko wano ndi mukujju kankwatire soko nywe ku juice 95
ogw'omumiro osigwa 95 badde bubi nnyo 87 akaboozi Nash oli mukwano gwange nnyo ate bana yono Nash bambi atulabiridde nnyo wano mu Dubai nga nnina emyaka 16 oh nengena kukosi y'obusawo nengisoma emyaka 2 n'ekitundu oyo omwana Nash n'akagira kuno Mukalnet Global Services muganda wakutegeeza nti muganda wange gwali e Uganda ng'oyagala kujja Dubai okukola emirimu egy'enjawulo gye giri wano mu Dubai gwayagala kukola driver security guard cleaner bawaiters emirimu egiri wano mu Dubai Mukalnet company yo kajogenda okwesiga egenda okukuleeta wano balinaawo okusula bw'oba otuuse wano nga tonafuna mulimu okusuza we wali facilities nnungi ebyokulya n'obujjanjabi weebiri nga bw'olinda okuba ng'okola interview omulimu gwe baakuleetera okuba ng'okola omulimu gwe batalina bakuwulira tebagulina teguliiwo enamba y'essimu eri wansi mu kabokisi awo gikubeko muganda wange oba ng'obeegattako oyogere n'omukulu Michael Carls ku ssimu eri wansi awo oyogereko n'omuganda taata njagala kalimu bwe kati kuba bukubi direct messages zajjudde nnyo bw'ofuna enamba